Abatuuze abasoba mukenda okuva ku byalo mukaaga mu ggombolola y'e Lwabenge mu disitulikiti y'e Kalungu be bawonye okufuumulwa ku bibanja byabwe kwe babadde balimira n'okulunda okumala emyaka 27. Ebyalo mukaaga ebiwonye kuliko Kanfuka, Buwanda, Kikotta, Kalumaga, Bitebe ne Kigajju, nga mu kiseera kino basagambiza ng'ekimezezza okwenjala oluvannyuma lw'okufuna ebyapa ku ttaka lino. Entabo yava ku mukujjukujju eyeesowolayo gye buvuddeko n'ategeeza nga bwe yagula abatuuze bano era nga mu biseera ebitali byewala balina okwamuka ettaka lino banoonye ebibanja awalala, ekintu minisita omubeezi ow'amazzi n'obutonde bw'ensi Aisha Sekindi kye yagaana. Ssente ze ntaddemu nnyingi. Mu lukiiko olutudde ku kyalo Buwanda, ekimu ku ebyo abatuuze kwe bafunye ebyapa, abatuuze basoose kunenya abamu ku bannaabwe omuli Ssentongo Kasimu ne Lubanda okubalyamu olukwe. Bampita bwisi luvannyuma nnyo kira kye mmanyi era omukulu onasala amagezi ne mugamba genda ogambe Kasimu ne Lubanda bagende bakwetolera okyali eyo. Yakkiriza otuyambira awaki ewamu naye ng'agamba minisita Kasimu Ssentongo ne minisita Lubanda bamwetondere. Abakulembeze okubadde RDC Dr. Padde Kayondo ne minisita Aisha Sekindi balaze obutakwatagana obuli mu batuuze nga baatuuka n'okuboogerako eby'ensimattu nti be beekubaana n'abaagala okubabbako ebibanja byabwe. Obuzibu bwe nnina ndowooza okunneekengera abantu abasinga mu mmwe mwogera ebintu ng'ekiro mutegeeza birala n'emisana mwogera bintu birala. Kati nze oyo si ye Aisha. Ntaddemu ebiseera byange, ntaddemu ssente zange, mmanyi ebyamwa byammwe bingi. Bwe mba nayagadde bavaamu singa nayagala bavaamu nandi batunze n'ebintu ne bibasinga. Nyimiridde ku kigambo kyange up to today. Mulowooza sideservinga taata Kasimu ne Lubanda kunneetondera. Bw'ogamba nti eri abanene mu gavumenti abali mu kugobaganya abantu ku ttaka singa omuntu ajja n'agamba abasongeko kubanga obamanyi simanyi ani bw'osobola kusongako n'ettaka ki lyenkana era yalitwala atya. Oluusi twegendereza ebigambo bye twogera. Ssentongo Kasimu ne Lubanda abagambibwa okutabula abakulembeze ne bannannyini ettaka bategeezezza nga bwe baakikola mu butali bugenderevu ne basaba basonyiibwe era baweebwe n'ebyapa ku bibanja byabwe. Oba nafunye omusango nyiza kwetonda kati munsonyiwe oba nakola ekyo kubanga nani simanyi nti ngenda wampuuga agenda kuteekona mu mawulire. Nange kwe kyantwala Katonda niwende nange naafuna obuyambi naye kati ku kyo nayogera sikyegaana saba kwitonda. Akwanaganya ensonga z'ettaka mu disitulikiti y'e Kalungu era nga ye RDC Dr. Padde Kayondo alabudde ab'ebibanja obuteeryamu nkwe naddala nga balina kye bagenda okutuukako kubanga bayinza okufiirwa olw'abasekeeterezi. Ate abantu bajja kuva eri nga balina ekyabwe kye bagoba babakozese mmwe b'okutuukiriza ekyabwe sigale nga mwena mufiiriddwa. Abatuuze basanyukidde ekyokufuna ebyapa ku bibanja byabwe ne bategeeza nga bwe bawonye okusindiikirizibwa ng'emmomboze nga kati bagenda kufuna we balimira ssaako ne we balundira. Singa tebabadde bo abaami babadde bakitutte bawatutte nga tetulina ke tufunye yadde n'akamu. Tufunye ekikyaffe kyawamu tulumba Kiza n'ekiwandiiko ekyo. Bwe tweyongerayo